mukole nnyo kwekyo ekyamuleeta mu nsi. Musanye mutegeke byonna ebyokusanyuka nga mumanyi nti bibye. Abange temukola ebibi wabula ebyo ebisanyusa nga bibye. Kirundi mwenenye mumuwe n'ebirabo ebisanyusa mumuwe. Musanye mwagale bona ababakyawa mulamuzi azze. Era nekisinga muyite ne Yesu musanyuke mwena. Okubanjulira omugenyi waffe omukulu n'ebyayiseemu okulaba ng'atuuka wano. Twagala okusiima ssebo okujja wano nga bwe twategeddeko era abasinga bakitegeddeko nti olina olugendo era nga check-in ya ssaawa 3 ate n'ejjaamu ng'abantu bagenda ku Christmas, abantu up and down n'ejjaamu oyo. Olw'ensonga eyo saagala buli omu yenna alyazaamanyizibwe. Omukama mulungi obudde bwonna. Eno mumuli ba mukisa, mulina omuntu gwe baabika okumala omwezi mulamba. Nali Masaka eyo ku streets nga ntambula, nali nyina bwe mpitaawo nga ku Byansi Pharmacy. Abavubuka baali babiri, omu n'aga nti ono si Lugonvu, bagamba yafa. Kakati ebiseera ebimu ensi twatondebwa kwemulugunya, naye Katonda bwe yali ng'atambuza abaana be ng'abakwasizza Musa okubajja e Misiri okubatwala mu nsi ensuubize, okwemulugunya kwali kungi. Okuggyako omuntu ng'amaze kutuuka, abantu waliwo eyaŋŋamba nti tuli mbuzi, emala kukkuta n'emanya nti gye wabadde ogitwala ku makya yabadde egenda kulyayo muddo. Nsaba buli ali wano tetulina kwemulugunya, wabula tulina kwebaza Mutonzi okumukubira engalo ez'amaanyi olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Tetulina kye tuwawa Katonda okuba ng'akyatukuumye. Nabadde ndaba amawulire ng'omu ku basuubuzi abatutumufu e Buwamawo bamukubye amasasi ne bamuta. Mulowooza yakola nsobi ki? Yali az'amaanyi ani? Yayagala mukazi waani? Tewali. Ebiseera ebisinga ebintu ebimu bituuka ku bannaffe tubiyigireko, ebimu bitutuukako era tubiyigireko. Mu bulamu bw'ensi eno nze nyina ekintu kye ntera okukozesa nti ekitanzise zibadde enteekateeka za Mukama. Mu bulamu bw'ensi eno ekintu kyonna ekitatutte bulamu bwo Katonda aba amanyi ensonga lwaki akikutuusizaako. Njagala okusooka okugumya abalina okusoomoozebwa, abalina embeera enyigiriza gye muyiseemu omwaka 2024 nga tuteekateeka okugumalako, nga tonnaba kutandika kwemulugunya. Fukamira wansi obuuze Katonda nti Mukama lwaki ondaga obubonero buno? Twali
wano ne tugamba nti ebisiraani n'omukisa bizibu okwawula Father. Kati tuli ku Masaka Road, Kampala Masaka Road, entambula efuuse entambula. Gwe balese ku kkubo mu kusooka akiyita ekisiraani. Naye bw'ajja atinattina mpolampola ku kirole ekimuleese oluvannyuma n'asanga nga Subaru namba UBS /D mpya eyamuyiseeko ebusega n'etamutwala nga bagisikayo mu Katonga aga nti Mukama Katonda nga nnyina omukisa. Naye nga wali yasoose kiyita kisiraani kubanga bakola ki? Bamuyiseeko. Mu bulamu bw'ensi ekitatutte bulamu bwaffe Mukama aba alina ensonga lwaki akituyisaamu. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu manyiddwa mu biti bingi naye ndi munnabyanjigiriza era omutandisi wa Hillview Primary School Matanga, ennaku zino gye bayita Harvard ye Uganda. Ebyo nno byonna Mukama yabikola. Si lwakuba nti tuli bayivu, si lwakuba nti ekiweebwayo oba ekimu eky'ekkumi tuwaayo kizito, naye Katonda yabaako ne byakola. Kati n'ebyo birina kye bituyigiriza nti buli lwolaba akuliranye ng'alina kyatuuseeko tozimba mutima. Buli tokola ki? Kabonero ak'enkukunala nti olaba akikolodde oyo bwe mubadde mutuula ku mmeeza emu, olaba akikoledde oyo bwe mubadde mutuula mu ruumu emu, naawe ekyagenda kukusitula. Naye obuzibu bwe tulina bwe tubeera ba sekuritale nga tuli mu ruumu emu omu n'atuvaamu nga tutandika okugamba oyo omanyi lwaki avuddemu, omanyi ye kulubeeseza ku administrator, omanyi ye kulubeeseza ku gudi. Mukama aba amusitudde. Abadde Nansi munnammwe ogenda okulaba ng'abasuumuseemu gy'onaakomanga buli kaseera okujjonkera abo abalina Mukama by'abatuusizaako, obeera olaga Katonda nti gwe tobyetaaga wabikyawa kubanga ababituuseeko b'okyawa. Gwe lwaki abikuwa? N'olwekyo abalina obuwanguzi omutuuseeko omwaka guno mwebaze Katonda. Ate nammwe abatannabituukako mutuule mwefumiitirize mugambe nti olaba oyo abituuseeko nange nja bituukako, kubanga oyinza okulaba nga ekikeereza okubituukako naye njagala okujjukiza nti naye abituuseeko 2024 teyabituukako 2022, naawe ojja bituukako 2025. Nteekateeka za Mukama bwezityo bwe ziri. Abaweereza nze saagala nnyo abakozi bayita bakozi, mbayita nnyo abaweereza. Okubeera obubeezi ng'oli mukozi ku Nkozi Hospital, kyebalize Mukama. Mu nsi twatondebwa era tuliwo okwemulugunya, ekyo kyatutondewa. Naye ku luno nsaba zino ennaku 10 ezisigaddeyo 11 tuzeeyambise nga twebaza bwebaza Mukama. Ffe bani abali ku Nkozi Hospital wakati nga tonnagulumiza Katonda n'okumwebaza olw'ebyo byakutuusizzaako, sooka ojjukire ba Obi ne ba Okiibo. Mu kiraasi si gwe wali asingamu, gye mwasomera si gwe wali omugezi asinga, naye aba oli ku Nkozi Hospital. Banno bali eri muzi dispensary, waliwo n'abaava edda mu by'obusawo bali kata balangulira bali omaani, naye gwe lwatakyebaliza Mukama okubanga akutuusizza mu kkula eyo. Omanyi kyekitegeeza okuba ng'omulimu gwe wasoma nga gwe mulimu gw'okola? Mumanyi abantu bameka abakola emirimu naye nga gye bakola si gye basoma? Mu Uganda nzikiriza abakola emirimu gye basoma tebawera wadde bitundu 4 ku buli kikulu, naye olimu abo pasenteji entono. Mukama si wa buyinza. Bameka abeegasse ku Nkozi Hospital omwaka guno nga gwe wajja mwaka guno 2024. Mwebaze Mukama.
temumanyi bbaluwa ze mwayitako kubanga mmwe mwalondebwa. Si kulwanga mmwe balungi abaali basinga, naye Katonda mu kaseera ako mmwe be yalonda. Tuli kye tuli si lwakuba nti ffe balungi abasinga, naye lwakuba nti mu kaseera ako Katonda abeera alonze ffe. Si lwakuba nti nze nnyina ebigambo ebisinga, naye essaawa eno ku ssaawa 10 n'eddakiika 30 n'eddakiika 40 agambye nti lugonvu gw'ojja okwogera n'abantu abo. Ebigambo bino nno si byaffenna, by'abantu nga 2-3. Naye bwe ŋŋamba nti be baani abo buli omu ajja agamba nti nze. Simanyi byani, naye byonna mu byonna Katonda waffe yamanyi ebigambo byani. Nze nnyina obujulizi era nze ndi bujulizi obutambula. Omuntu eyabikibwa nze ayimiridde wano, ekikumazeemu amaanyi gwe musujja, ekikumazeemu amaanyi gwe bulwadde omwana wo bw'alina okumubonyabonya. Nze ayimiridde wano bakanongozza emirundi ena, naye nyina essuubi ery'amaanyi eritalinaalina. Naye gwaka akazibu koyitamu akatono. Mu bulamu weetaagayo omuntu omu akugamba nti wadde oyitamu ebyo ogenda kuwangula. Teweetaaga bangi, bw'oba lwakikugamba kyegambe. Waliwo akaseera nga bangi obiyitamu naye ng'onoonyayo n'akugamba nti guma tomulaba. N'ogezaako okutunuulira ku mikwano gyo n'otunuulira phone book yo ng'amazima onoonya omuntu asobola oba gw'osobola okugumirako tosobola kumulaba. Amazima gamba nti oggwamu ssuubi. Bw'oba lwakugamba ebigambo by'obuwanguzi n'akussamu omutima gw'obuwanguzi byegambe. Mu nsi tewali kibi ng'okuggwamu essuubi. Essuubi. Naye byonna mu byonna nteekateeka za Mukama. Njagala okugamba abaweereza abali wano, Nkozi Hospital si basista Nalumasa Elizabeth. Nkozi Hospital yammwe. Buli lw'obeera mu kampuni gy'oweererezaamu ng'okiwulira nti kampuni yo ogenda gikwatirwa obujja, kitegeeza ng'ogikwatirwa obujja ne bw'onaasanga akakola wadde si ggwe Kiriino Jakajjawo. Wakati ng'okwatirwa Nkozi Hospital obujja ne bw'onaasanga omugenyi ng'ali ku gate wadde si ggwe gateman, ojja muggulira. Ovaako ki? Muweereza n'abasista n'abafaatha, nze nabayigako ekintu kimu, bakiyita obwetowaze. Mu bulamu bw'ensi buli lw'obeera omwetowaze bikwanguyira. You do not lose anything okubanga otambulira mu mbeera ey'obukkakkamu. Bwe tunaakiyingizamu nti Nkozi Hospital yange tugenda kukola emirimu nga tetunatunuulira nfuna mmeka, omanye ekyo nakyo bwafuuka obutwa. Era abakozi bangi abalungi balemereddwa okukola n'okuexhibitinga obulungi bwabwe kubanga batandise ekigambo kye bayita nfuna mmeka. Sisita bwe bajja okunkyalirako nga ndi mugonvugonvu, waliwo mutabani wange akatambi ke yakwata nassaayo. Nalengera omu ku bantu be simanyi yali mu Amerika. Nagadde, Sisita Nalumasa kati ali Nkozi, waliko ekisubi. Ekisubi watulekera ani kati? Njagala kubuuza mmwe abakozi abali wano. Bw'ova ku Nkozi Hospital waliwo omulwadde akusubwa. Waliwo omulwadde abuuza nti kaakati ogenza otulekedde ani? Wangi? Ekyo nno omanyi we tuyinza okirabira ng'ogenzeeko mu liivu. Oba waliwo omulwadde atajje kubanga toliiwo. Ffe kennyini tukyebuuze, biki ebisalawo? Mumanyi ebisalawo bwe buweereza bwaffe. Tulabyeko ku malwaliro
naye njagala mu mwaka 2025 mu bintu by'oba osaba saba gwe omusawo obeera omu ku basawo abasobola okuvugisa omuntu emmotoka n'ava e Kampala naga nti nze omusawo anzijanjaba ali nkozi. Ekyo bw'okituukako obulamu buba buteredde. Oyina omusawo omulwadde gw'osobola okulinza n'omugamba nti mbadde siriiwo, naye waliwo omusawo omulala asobola okukolako naga nti nze nja kulinda ggwe. Omanyi obujjanjabi buno busooka tukwata bwongo. Omulwadde kasita akiwulira nti yawonera ku nkozi hospital noba omutwala kwagakanya ye Kenya yawulira nkozi hospital yemukola ki? Kati njagala babuuza abasawo abali wano, mulinayo k'abalwadde be mwakwata obwongo nga bo bamanyi nti gwe musawo w'abaana asinga mu Uganda? Kale bali mu kwenyooma. Ate nekinsanyusiza nti biggest percentage mukyali mu myaka egy'ekivubuka. Emyaka gy'ekivubuka tegiriwo okukola malala, emyaka gy'ekivubuka giriwo okukola mikululo. Omukulu gwa Sister Nalumansi Kisubi Hospital ne baga nti kati wadde eno ontegedde enno bino Mukama abawadde omukisa okukolera mulimu ku malwaliro agasinga mu Uganda era agoogerwako. Erimu ku malwaliro agasinga mu Mawokota era agoogerwako. Naye ogwanidde oba oli mu kifo kikyamu. Ebyo nno ffe tubimanya, naye gwe weekuba mu pulaani toki. Waliwo omukwano gwange omu nali nkola naye ku midiya eyo, n'akyuka Mukama n'amukwatako n'afuna omulimu ewalala nga bamuwa akasente kaali kawerako. Ne mukubira akasimu nemugamba nti biri bitya ebitambula bitya? N'aŋŋamba muganda wange nze eno kyatereera, ate okimanyi tetulina nnyo bye tukola. Ne mubuuza kiki? N'aŋŋamba nti okeera ku makya. Kati maani twali tubonaabona naye kati eno gye tuli maani okitegeera ng'agiwulira yamala dda. N'aŋŋamba bakeera ku makya atuuka ssaawa 2 n'asayininga n'agenda afuna breakfast. Oluva ku breakfast n'addawo ka laptop ke, tewaba nnyo na byakola. Oluva ku laptop lunch n'etuuka n'ogenda mu DH n'ofuna lunch ssaawa 12 n'ofuluma. Mulimu ne lwogamba munno nti nsayiningira akaawo. Essaawa eno takyaliyo. Mumanyi obulabe bwe yalina? Buli lw'obeeranga ku mulimu tokkirizanga okufuna ssente z'otakoleredde. Buli lw'obeeranga ku mulimu n'olaba nga tolina mirimu, manya nti ekkubo lye erikufulumya liggule. Ebimu ku bibonerezo baboosi bye batuwa kutumma duties, kutumma assignments. Naye ffe abasinga abalengerera okumpi tuganze kasita nfuna omusaala gwange. Oba sikoze? Montegeera. Ekyokulabirako mukirabire ku basambi b'emipiira. Omusambi w'omupiira afuna omusaala gwe ne bw'aba tasambi, lwaki yandibadde alwana okumujja ku benchi agenda asambe? Kubanga akaseera bwe katuuka nga ne bw'oba tokoze emirimu gitambula, kitegeeza ne bw'oba toliiwo emirimu gitambula. Lwana nnyo ng'okuvaawo okwo kuteeka eddibu mu kampuni eyo. Buli lw'obanga wootali waliwo omulala asobola okutuulawo. Nze waliwo omukozi yali ayomba nagamba ye bamumazi baziyita ziriivu. Nze bukyanga nzija wano tebampa liivu, nze abalala bagenda. Omanyi lwaki tebakuwa liivu? Kubanga oli wa mugaso mu kampuni eyo. Oyo alimba. Ntwala omukisa guno okuddamu kigamba. Buli lw'obeera mu kampuni yonna oba ku mulimu gwonna ng'obutabeerawo obwo tebukosa kampuni, toyina mugaso ku mu kampuni eyo. Era lwana nnyo obeere ng'okuvaawo okwo eddibu lirabika kubanga kitegeezo ojja kwetaagibwa. Naye ebyo byonna bitandikira ku kukola
n'okwagala n'okukiyingiza nti eno kampuni si y'abakama bange, kampuni yange. Obuwanguzi bwa Nkozi Hospital buwanguzi bwo. Abantu bangi nze nkozeeko n'abantu abakozi Mukama yabatonda bwabwe. Ne bwe basitula ekizimbe ekinene bwe kiti ye atakitunuulira, atunuulira kati sente zibamalidde ku kizimbe ekyo. Wano tubagamba okutwongera ku musala tebatwongera. Bwe banaazimba ekizimbe ekyo nga kya buvunaanyizibwa ne mujjamu abalwadde bangi, omusala gwo gugenda kweyongeza gwokka. Naye munnanga abakozi tebatera kubitunuulira. N'olwekyo njagala twebuuze nawe nga weebuuza nga tuyingira omwaka 2025 oli omu ku bakozi abasubwa oba be batasubwa. Mukama wange mbadde gamba nyinamu obuzibu, mbadde nsaba ntambulemu enkya siyinza obutabeera kale tekirina buzibu. Kale ojja kulaba Mukama wo supervisor wo omunnyonnyole mulabe tofaayo ekyo kitegeerekeka. Njagala otuukeko ku level esayininga resignation letter bagiyuze. Oli omu ku abo boosi bo gwayuliza resignation letter. Mukama wange mbadde ngamba nti njagala nfunyemukko obuvunaanyizibwa obulala, nsaba onzikirize ntambulemu. Aba atudde n'afunaga nti nja kulaba ne yeekubira essimu n'agenda. Si lwakuba takwagaliza, si mwetegefu kufiirwa. Ne wabawo omulala ng'okulakulirako tekwaffectinga kampani. Mukama wange yafunyemukko obuvunaanyizibwa obulala, mbadde nsaba nzi kitegeerekeka. Okay, ogenze wakati wano ewaka weewammwe, wano ku ddwaliro weewaki weewammwe. Embeera bw'enaagire Mukama wo tagambanga nti wano weewammwe. Bw'aba tasobodde kukulemera ku mulundi ogwo ogusooka, bw'olifuluma wiiki lw'olimanya nti si wammwe. Naye ekibuuzo, tukolerere nnyo okubeera abo be bayuliza resignation letter zaabwe. Waliwo abantu nga Mukama wo okuggyako ng'odduse buddusi naye nga si mwetegefu kusiibula kubanga talina gwagenda kukola ki? Kuzzaawo. Byonna biva ku bukozi, okukola n'okwagala. Tubaddeko mu malwaliro era nsaba bakama bange abantu bano tubatwaleko mu zi workshop z'amalwaliro g'abakama baffe ebweru w'eggwanga. Ogenda n'akaana nga kato nga gwe mulwadde nga bagenda kukolako mu ssaawa 2 naye omwana toddamu mmulaba. Olubugira oti ali ku reception yennyini yamukuggyako bobojo n'amwambusa. Ogenda okulaba alina kya ice cream, ogenda okulaba akate tuleme ekyawukana ku busawo nti mwasoma emirimu gye mwagala so si gye babakola ki? Gye babakaka. Naye lwaki okambuwalira omulwadde? Lwaki okambuwalira ebizibu? Okusoomoozebwa, ffenna tuba n'okusoomoozebwa, naye okusoomoozebwa lwaki okuleeta ku mulimu? Ekyo ky'olaba ng'ekitono kigenda kukosa eddwaliro lyonna. Ensobi gy'okola gwe ng'omukozi omu egenda kukosa bakozi banno bonna. Era kyembasaba nti gwe omukozi olaba mukozi munno ng'alina ensobi gy'akola n'olowooza nti egenda kukosa ye bajja mugoba, eddwaliro ekifaananyi kyalyo kifa. Bwe kimala okufa eddwaliro terigenda kuddamu kufuna balwadde, kitegeeza mugenda nammwe omuwendo gw'abakozi bagenda kugusalako. N'abo abasigaddewo bagenda kugamba nti tusobola kusigazaawo 10 naye omusaala tugenda kugusala. Oli mwetegefu? Buli kye tukola tuleme kukola mu mbeera nti bikoma ku ffe, wabula tutunuulire ekifaananyi ekinene. Ekibitamininga byonna kwe kukola n'okwagala. Okukola n'okwagala nga tebaakukaka kubanga ojja ku mulimu ogwo. Waliwo abo abantu empeke entono ezo ogwazo gwakwemulugunya ze zirengera nti omusaala guluddeyo, era batwala n'obudde ne banoonya ziperisiti gye ziri akebere ekyala afuna mmeka. Olaba wano ffe tukola, okiraba
naye olaba sente zaafuna oziraba naye gwomma kyabwenkanya mu bulamu bw'ensi eno omuntu eyeemulugunya afaanana omulogo n'omutemu era buli mubeera nga mu kabinja abantu abo babeeramu si bakazi si basajja ate ku mirimu gyonna ne muva mu miitingi mulina kye muteesezzaako n'abaako akakundi kakwata wano mu miitingi tateesa wamaggoolaba otya nze badde mbiwulirawo ne ŋŋamba bano era bino okukola bukozi abatula abalowooza tukolera nkozi naye bw'oba owulira nga toli mumativu n'omulimu lwaki toleka omulimu gw'abandi kubanga waliwo gwotta omutima gwe naye nga bambi abadde mumativu waliwo omuntu gw'onyumizaamu tomanyi gye yayita okuba nga afuna akalimo ku nkozi hospital naye gw'oli mu kutta omutima omulaga nti tewali kyamaanyi kintu kwemulugunya kibi era nze ekibuuzo kye nasooka okubuuza yes bayinza okuba nga bafuna sente entono naye si ze bakkaanyaako bw'obanga ensanvu gye bakuwa ataano ge bakuwa wali tegakumala lwaki weemulugunyiza mu bakozi wandigambye buga nti ezo sizikolera kaŋŋende gye basasula ennyingi n'olwekyo mu byonna bye tuba tutunuulira omutima gwe musooka okwejjamu bakuyita okwemulugunya omuntu eyeemulugunya mubi mu mirimu gyonna omuntu eyeemulugunya ate enzita y'emirimu ate bo kye bakola kyakutwala bakozi bo emitima gyabwe gyaguma naye be bagamba ebigambo ebyo emitima gyabwe si migumu bwe bamugamba kino ne bamugamba kiri era wano zoolaba nti ndiwo kaseera buseera natandise okubibala kati wano sirabawo future kati gwagamba natandise okubibala ne gwogambye bambi ng'atandika okubibala naye ate gwagamba natandise okubibala olimba toli mu bibala bagenda gwogugo buli ajja gwakumujjonkera wano nno beerawo naye tulinawo wano abakozi nga buli ajja bakulaga sisita omulungi n'omubi bakulaga omukozi omulungi n'omubi oyo omulaba mwegendereze nnyo mwegendereze simu gwe mulungi era omulimu gwe oli ambasada oli malayika buli ajja ku nkozi osipiriti okumulaga balungi nabaki ekyo nno nakyo si kiki si kirungi njagala kwongera okwebaza nga mmaliriza abalinako obuwanguzi bwe mutuuseeko kubanga mu byonna mu buli kye tukola tukolerera kubaako enkya kye tutuukako abantu baakoowa ebigambo ebya nkolera ku nkozi hospital baakoowa ebigambo ebya nkolera ku Hillview Primary School Matanga bw'omala okubyogera nga babuuza nti so what mumanyi kyekitegeeza ky'okolera si kyekikulu ky'oggyeyo kyekiki olwekyo abalinako obuwanguzi bwe mutuuseeko mwebaze Katonda ate tusiime wajja ku nkozi ng'akatooka okalya lumu mu wiiki kati enkota bagireeta akanyama kalinga kannankani kati akanyama otemesa w'oyagalidde omwana nno wamukyusa essomero kati asobola eri ensanvu wali tonnajja ku nkozi ng'ali mu lyabiri kati wamussa ne mu kisulo ne mu vidiyo ogenda ogula KFC ne mwala akakeeka buno obugonda kale ebyo nabyo tubyebalize Katonda ekitusumbuwa kiri kimu kwe kubala achievements zaffe nga tuzibalira ku balala kakati bw'ojja ku nkozi n'otandika okubala achievements zo ng'ozibalira ku balala ogenda kutomera ogenda kubeera mu beemulugunya buli kaseera togenda kumatira naye ekitukakkanya emitima tulina kompitinga na ggulu yaffe nga tonnaba kwemulugunya tunuulire eggulu wabadde otya oyinza okuba tonnagula kapulo tonnagula kataka tonnazimba
naye sooka otunuulira ebyo Mukama byakuwadde omugaye nti Mukama weebale bino bintuusizaako naye Mukama nange ekyo ekizimbe ekyebisenge ebina self contained nange nkyagala ajja kukutambuza mpola akole ki akikutuuseeko naye byonna mu byonna obuwanguzi bwaffe emirimu gye tukolera gisalawo ebitundu 28 ku buli 100 ku buwanguzi bwaffe emirimu gye tukolera gisalawo ebitundu 28 ku buli 100 ebitundu 72 ku buli 100 bisalibwawo ffe ojja kugamba nti ate Katonda n'asalawo bimeka Katonda tebamuteeka ku percentage 28 ku buli 100 Katonda yasalawo n'ofuna omulimu ogwo bino ebitundu 72 ku buli 100 Katonda yagenda okusalawo otuukirize era ne ssente z'ogenda ofuna ozikwate bulungi lwaki mbagamba nti ebitundu 78 ku buli 100 28 ku buli 100 bisalibwawo mirimu gye tukola abakozi bangi twemulugunya ne tulowooza nti okulemererwa kwaffe n'okuba nga tunatuukiriza ebyo bye twagala kwe kuba nti emirimu kampuni ze tukola tezituwa kimala amazima amatuufu gali nti si bwe guli kubanga mu eyo kampuni gy'okolera mulimu eyatuukiriza ekyo ky'otannatuukiriza ng'olowooza nti okukituukiriza olina kusooka kuva mu kampuni eyo naye ki ekisalawo ebitundu byaffe 72 ku buli 100 bijjirawa bwe wafuna omulimu ku Nkozi Hospital n'okyusizaawo eddaala omuzigo n'ogukyusa eyasulanga mu yeetaano n'osula mu yaasatu abasajja ate ffe twafuuka ekirala ke wafuna omulimu ku Nkozi Hospital waweza aba muwoza ssente teziwera abaami sijja bagamba nti obulwadde gye buli but the moment you reach 30 years abakazi be bamu setolinga ne mukazi wo tewali kikuba bwavu nga bakazi ate omukazi buli lwalimanya nti ofunyeyo omukazi omulala n'abadde asima omutwalo gw'omuwa atuuka nga takyakola ki kikyengezaako okubategeeza okufuna omulimu ku Nkozi Hospital bw'otagujjaamu omukisa oyinza okugujjamu okusiraana bwe wagufuna omukazi gwe walina n'olaba nga takyakugwana bwe wafuna omulimu ndi ku basajja kubanga ffe tuzimba amaka bwe wafuna omulimu ku Nkozi Hospital n'okulayo ka Subaru nosaakawo wano maaso nga bwe lwosunda kanyeenya kati ne kateekamu ka strawberry mu mmotoka wafuuka ekizibu ku Nkozi teri atakumanyi buli lwe bakutuma ogenda okulambula ku malwaliro amalala weeyanjula ekifuba kiri eri nsobola okufuna ku namba wejjosaba ya bizinesi nsobola okufuna ku namba yobadde nsaba kanamba byosaba osaba bizibu muganda wange akasente koolina akasente kofuna mu Nkozi kakusobozesa mukazi omu bwe wafuna omulimu ku Nkozi Hospital n'ositula abaana b'abaganda bo n'abasenga abo n'abaani n'obakube waka okuyamba si kubi naye tulina kye tugamba nti wakalinnyo olengejje waliwo nga nawe okyetaaga okuyambwa naye ate n'otandika owooza nze ssente zenfuna kati nze gw'olaba bazadde bange bonna batunuulidde nze baganda bange bonna batunuulidde nze abo bolaba bazimbye bo tebalina baganda baabwe naye nze obuvunanyizibwa buli ku nze njagala kukubuuza bwe wali tunafuna mulimu ku Nkozi Hospital ne yabajjanjabanga n'obumu obuvunanyizibwa tubwesaako kubanga twegaggasa ewaka bwe wafuna omulimu ku Nkozi Hospital osonda kakadde kubanga bakulaga nti ke bakusuubiramu ze bakusuubiramu zirina kuba ndala ku z'oli omwetegefu okubawa kubanga abantu bano abantu bala mu magoma
njagala kubuuza ogamba nti olumbe lwa ssenga lutunuulidde nze, embaga ya mwannyinaze etunuulidde nze, embaga z'abannyoko zonna gw'obadde ozisonda. Waliwo eyali eremye kubanga tataddeeyo kamu abiri. Tunuulira enfunayo. Nze nyina abantu be ŋŋamba nti tuyamba ku magoba, tetuyamba ku kapito. Tusooka kutemaatema ze tuyina, sijja kuyamba ng'omwana wange naye akyatudde waka. Oyina embaga yo naye nange omwana wange tannatandika kukola ki? Kati wakati nga ebyo byonna bitambulira mu 72% gye nabagambye nti ffe tusalawo prosperity yaffe. Olwo kampuni si yesalawo. Otandika ogamba omusaala gwe bampa muki? Mutono. Kano ke kaama. Teri musaala gumala. Kubanga n'ababaka ba paalamenti baavulungupe. Nabo tebazikola ki? Tebazirina. Teweegomba muntu, teweesiimisa muntu. Gwe kennyini tuula otunuulira akatono k'ofuna ki ky'osobola okukakolamu ekigenda okukukyusa enkya. Tuula weekubire bajeti, weekolere puroguramu ey'omwaka ogujja 2025. Weebuuze nti ku ssente zino ze nfuna nsobola kugattiriza nkya ne mbaako ekintu kyentuukako. Nga tunatunuulira singa bannyongera omusaala kati singa tebakwongera. Ontegedde? Eyo nno yonna etambulira mu 75% ffe abantu abakozi gye tusalawo. Yo kampuni yakuwadde omulimo n'omusaala egukuwa, naye ogwo omusaala gwekuwadde ogukozesa otya guyinza okuba omutono, tukkiriza. Era nkitegeera, naye njagala mbakuba akaama. Buli mukozi wa Nkozi Hospital ng'okiwulira nti omusaala gw'ofuna mutono, obuvunaanyizibwa bwo okwongeza omusaala gwo. Bameka batugamba nti 2025 ngenda kwongeza omusaala gwange. Mwongeze emisaala gyammwe. Wamma weebale mwannyinaze. 2025 bameka bongeze emisaala gyabwe, ndabye yaaba. Basatu baweze. Twongeza tutya emisaala gyaffe? Mu nsi tuyina abantu babiri. Tuyina abapakasi n'abakozi oba abaweereza. Mu nsi osabanga nnyo oleme kubeera mu bapakasi. Ffe tuyina kampani ez'enjawulo. Waliwo ebyenfuna lwe byekwatamu. Naye mumanyi bakama baffe eno kye bakola waggulu. Basooka ne batula ne bagamba nti omusaala gw'abakozi bano bonna guli mu bukadde ng'ana. Ngezezza. Naye tuyina waameka? Tulinde tufune obulala 2 oba tusooke tugabe buna 2 tufune betukola ki? Betuwa. Kati kino nkibagamba. Era obwedda sinnayogera. W'omanyira obukulu bw'omu kampuni mugenda kyewuunya. Bw'obeera ng'oli mu abo be bagamba tusooke tuwe Lugonvu, tusooke tuwe Diane, tusooke tuwe Gundi, ne Gundi tusooke tumuwe, bano tugira tulinda muko. Tusooke tuwe bali, Gundi oyo naye muwe. Oyo si ye mukozi ayagalwa ku mulimu. Wangi? Ffenna si kye twagala nga basooka konsidaringa ffe. Si bwe kiri. Bameka bagamba nti nange kyenjagala bali bagira balindako. Abamu ku bantu ab'ensonga mu kampani be baboosi. Era baboosi be basembayo okusasulwa. Baboosi basobola n'okumala emyezi 5 nga tebafuna musala naye nga mwe mukola ki? Bw'obanga boosi takutunuulira mu bantu abasobola okugumiikiriza ne bategeera situation eri mu kampuni, akutunuulira nga mupakasi. Gyebali naga oyo ajja kuba kerere muwe ssente ze. Yes, kino nkibagamba. Tuyina abakozi boga nti Gundi ono mbadde ngamba nti sooka omuleke, n'ono omuleke bannyonnyole. Nga ne bw'anaakiwulira nti banne baafunye tagenda kuzimba kaki? Kasajja. Era n'omugamba nti
sente zibadde tezimala naye ngamba tusooke tuwe bano banno tulabe bwe tusobola okukikolako wiiki ejja. Mukama wange tewali mutawaana kitegeerekeka nange embeera mbadde njiraba naye gwe lwaki bakuwadde ezizo kubanga baakirabye nti embeera tojja gikola ki enno mbakuba akaama bw'obeeranga mu abo sente nga tezimala be basooka okuweezaabwe munnange si gwe mukozi omulungi oli mupakasi baagala saaviisi yo naye ewatali saaviisi waliwo abakozi era kino nkibasaba lwana nnyo mu kampuni mwokolera obeere nga bw'ovaamu osobola okujja n'ogamba nti Sister Elizabeth ono nno muwala wange yasomye busawo asobola okugira najja nga abeerako wano waliwo erinnya lyo lisobola okusabira omwana w'omulimu erinnya lyo lisobola okusabira omwana wo omulimu kawabeere eyo gye wakolera waliwo abantu nga kye yabayisaamu ku nkozi osipiito ne bw'abeera mwana wa ssengaawe ng'ayagala bwa gatekeeper mugamba kireke naye wabawo omuntu nti mbukulamusiza nze Nantongo Malayika Lugonvu ndi muwala wa mwami Lugonvu wasomeddewa naye nga tetulinawo bifo tukoze tutyo nasobola okugira ng'obeerabeera waawo nja kubeerawo erinnya lyo ly'okoze ku nkozi hospital n'omukulu gw'oleseeyo gusobola okusabira omwana w'omulimu nedda bw'oba olimu abo Mukama akukkeko si kufulumya mulimu guno Mukama akukkeko ofune omutima ogwagala omulimu gw'okolera Mukama akukkeko ovemu enkola y'ekipakasi oyingiremu enkola y'ekiweereza omuweereza omutuufu nga tanatunuulira sente kuzifuna asooka kutunuulira awonyezza bameka nga tonatunuulira nti sente zizze ku akawunti yo omusawo yenna akamwenyumwenyu kaafuna mukamanyi akamwenyumwenyu omusawo yenna kaafuna kabeera kaku geeti wali ng'omulwadde afuluma n'akakeekake bannange mutuuke bulungi kitegeeza owonyezza omusawo yenna akamwenyumwenyu kaafuna kwe kujja na thermometer mu mulwadde nga thermometer tekyaliwa bunaga nti ogenza oterera owulira otya kati watandise okulya bananze singa nali musawo nandikoze n'ebyo batantumye mumanyi nti waliwo nansi ayingira mu waadi noga nti nansaze mujje feesi z'obukambwe ku gundi kubanga bano olwedde baki tusanyuza okulaba oli otya omulwadde wange aliwa gwe mulwadde ogenda kuwona naye nga siraba bw'oli mulwadde toli mulwadde zinamusa ebintu bino amalwaliro gabikoze kati jangu tutambulemu temumanyi mulwadde kyawulira ng'omukuta exercise ng'agikola naawe mpola kati simba najja ng'ayagala kumuzaalisa ebisa tebinnatuuka lwaki omulinda okubira ssengaawe amubulire bw'alina okukola ebisa bijje gw'alina omukwatako ogenda kuzaala no wano omwana agenda kujja wano atandika okuzaalisa abalala omwana wange wa bulenzi oyo omwana ali munda si mwana we mwana wo kibayita love ku mulimu buli lwokola n'okwagala ku mulimu n'okola ng'oyagala n'abalwadde bagenda gamba nze temumanyi essanyu lyenfuna ku nkozi emitwalo 2-3 tegijja kubaluma okujja okuzaalira wano kasitaba ng'akimanyi wajja okufuna emirembe ebyo nno tebabisoma wadde era babisoma bagiyita hospitality bwe bagiyita mwabasoma ennyo okutusingako naye kiba mu buntu nze nno teekawo empiso ye keekaabyaki nze yowoodi yantamye muli akakazi ak'olukesikesi yooyo naye omukutta otya n'omukakkanya n'obeera nga ku ddwaliro lya nkozi gwe bakumanyiiko waliwo nansi togamba ono omumpimpi ono omuddugavu atera okusa akantu wano akateekawo saamusanzeyo nakubye n'akabonero nti mukama ng'onnyambye
lwaki obeera mu be badduka ate nabo munnange badduka ne babimanyira nga nze mujja kuntegeera nze oyo kati genda bakolako tubeere abaki abaweereza tutunuulire ennyo kyekiri kyembagambye nti buvunaanyizibwa bwaffe okwongeza emisaala bubeera butya obuvunaanyizibwa bwaffe okwongeza emisaala nga ne zino ennyumba ezibadde zino zifuuse waadi nga buli muntu addukira ku ki bwe munaaba mukola ku balwadde bangi ate nga mubakolako bulungi nga buli muntu ayagala nkozi n'akasente ke tusolooza olwa eryo essanyu oliraba lyossa ku feesi munnange balisasulira waliwo omuntu agamba nti nze ne bunsaba $50,000 oba kakadde kasitamba nga ndi mu bulamu obulungi nja kukola ki njaziwa kitegeeza nti essanyu lyo ligenda kusasulirwa twagale abalwadde baffe tukole butaweera twagale emirimu gyaffe sente zigenda kujja ffe kennyini tugenda kwezimbira nkozi baani abagamba nti twagala myaka 5 ng'ebizimbe bino bimenyeddwa nga tutaddewo ziikalina ffenna sente tuzipakase sente tukole ki mutandike okubuuza bakama baffe nti lwaki buno obuzimba obwa 8 emeka bukyaliwo naye ebyo jjabbi mubuuzanga mu sente muzikola ki nga muzikola sente tuzikole sente gye ziri njabbawo ekyokulabirako ky'akasomero kangaaka aka Hillview ffe tuba n'abaana batono kubanga abazadde be tulina baakoowa omujjuzo mu classes naye omuzadde atikka omwana n'amugja Tanzania atali omu abatali babiri n'abaleeta nga yaga nti nze owange asomera ku ki twagaddewo twawandiikidde endowooza ennaku zabadde nnaku nga 10 okuyingiza abayizi abapya tukomye lwaleero okuyingiza naye mu nnaku 10 ezo abantu ababadde basaba abaana baabwe basomereko ku Hillview babadde mu 200 kati nga ffe tulina obuvunaanyizibwa okusalako nti tujja kutwalako 10 be tuyingiza ekyo kiva ku saavisi gy'okola ki naffe bwe tunaabikola bajagamba nti nkozi eyo gy'olaba ly'eddwaliro gy'otwala omwana wo eddwaliro gy'otwala maama wo eddwaliro gy'otwala omuntu wo n'omanya nti omutima gukusse ebyo buvunaanyizibwa bwaffe baganda bange abalungi bino bisoboka bino bikola ki omukulembeze tebamala mutuuza mu woofiisi nti nze obwadimini mbusobola bagintuuzeemuko wiiki emu olabe nedda adimini babeera bamulengera dde eno mu bakozi mu bikolwa bye n'obukozi obulungi tebulinda musaala musava omusaala omusava gwe gulinda obukozi obulungi tebajja sooka kuwa musaala musava olyoka okole bulungi wabula okukolako okulungi kugenda kubanja omusaala omuki omusava byonna mu byonna omutonzi waffe nga tumutambuliddemu temwerabira okusabanga buli ku makya buli lwoba ogenda ku mulimo twekwasenga Katonda kubanga yeeka asobola okutuyisamu ebyo ebisoomooza ffe tuli bantu buntu ne bitukola nabo bantu buntu abantu balungi naye ate n'ababi bakola ki abantu balina obujja akulaba batandise okuwaana nze namulaba batandise okuwaana oyo omusawo nze gwe njagala mu kifo ky'okulongoosa empisa ze atandika kunoonya bwakulemesa olugira bwamanya nti gwoli ku mulwadde bwaki ali unconscious nga gyamuggyako ka oxygen tuleme kubeera abo abajjako obuki bwa oxygen wabula bwolaba oli ng'alina kaakusinzeeko mukwane omugamba okikola otya wano okoze otya wano kiri kitya obulamu bujja kutwangu era nze nzikiriza nti 2025 agenda kuba wa buwanguzi nzikiriza nti 2025 tugenda kulaba ebyamagero ku Nkozi Hospital mu bulamu bw'ensi eno kiyingize nga muntu obuwanguzi bwa Nkozi Hospital buwanguzi bwo kubanga olina n'akaseera wojja okutuuka nga weetaaga kalooni mu Centenary naye ng'ogamba obugambi nti nkolera ku Nkozi Hospital bakubuuza tusayininga wa
kubanga erinnya ly'ekifo gy'okolera likuseguliza. Si bwe kiri? Twagalanenga, tuwaŋŋane ebitiibwa. Abakozi bangi abuuza n'otunuulira mukama wo basupervisor gwe baakuwanga olaba omusinga era n'obuuza lwaki oyo yatukulembera. Omanyi lwaki yabakulembera? Omanyi lwaki si ggwe? Kubanga si ggwe. Buli lwe tukulembeza ng'embeera nze nnyina okubeera, lwaki si nze? Lwaki oyo gwe bakiwadde? Musinga n'ebitabo, musinga n'obuyigirize, wano namusooka okuggyawo. Okwo okwegulumiza okwo kulimu bwe butwa obuli mu kulemesa ebisinga. Ku mayinja ga Nkozi Hospital, mu bitabo bya Nkozi Hospital, erinnya ly'okuwandiikibwamu terijja kuwandiikibwamu lwa myaka 3-5 gy'okoleddemu. Lijja kuwandiikirwamu olw'ebyamagero ebyo by'okoleddemu mu bbanga lye tutamanyi, oba mwaka gumu oba ebiri, naye bw'onaakoleramu ebyamagero erinnya lyo lijja kuyingira ku mayinja ne mu bitabo bya Nkozi Hospital. Tukolerera okuluubirira. Ne bw'obeera musawo, kolerera okuluubirira ng'ekyo olina ky'oyagala okutuukako. Waliwo abasawo nga tolina buzibu naye nga munnange bagamba babuyita olutwe. Mbuze nnyina olutwe, nze tebanjagala. Bw'okiwulira tokyawa banne weesabire. Mukama akusumulule. Waliwo omusawo ng'ayingira buyingizi mu waadi, n'abadde omulwadde n'atuula, ng'ayingira buyingizi mu waadi, essanyu ne libuna. Mubalaba abo? Toyagala kubeera gwe. Kati ate olyogeraga nti yeekoze yamanyi ebibye. Yamanyi nze ebyo tebinkwatako. Manyi abeera ni siriyasi. So nga tumaliriza bakama bange, baganda bange, njagala kubeebaza. Tukimanyi nti si ffe tubawa ekikola ki ekimala. Era temugamba nti bakama bammwe tebabalowoozaako. Ekituufu tumanyi nti omusaala gwe mufuna tegukola ki? Nammwe mwagala okwongezaako kaki? Naye nsaba ekintu kimu, akasaala ke twagala okwongezaako tukakole ki? Tukanoonye, tukapakase. Mu famire yo bameka abaali bazaaliddeko mu Nkozi Hospital? Mu famire yo bameka abaali bajjanjabiddwako mu Nkozi Hospital gy'okola? Oyinayo mikwano gyo nga bo bajja ku Nkozi Hospital lwakuba ggwe, oba gwe osituka n'ogenda obakyalira ku Kampala International Hospital? Okkiriza otya omwana wa mukwano gw'okuzaalira mu ddwaliro eddala ng'ate okolera wano? Buvunaanyizibwa bwe okumugamba nti ku Nkozi tujjanjaba bulungi, tugezeseeko. Twagaze omulimu gwaffe ne famire gye tuva, ne mikwano gyaffe, n'ab'eŋŋanda ne gye tuyita gye tusula. Bwe banajjanga wano nga bangi, ssente tugenda zikola. Era ssente abakozi tugenda zikola ki? Kuzifuna. Ne bajeti egenda ku misaala ejja kweyongera. Bakama bange abalungi, njogedde nnyo ate leero si lwakwogera. Munzikirize mbaagaliza omwaka omujja ogw'obuwanguzi, ogw'enkulaakulana, ogw'okwagalana, ate Mukama ng'atuwadde obulamu. Buli kye twagala tujja kituukako bwe tuneekwasa omutonzi, kubanga n'abo ababituuseeko baalina bubyo tusinga. Naye kati ate Mukama abasitudde, kitegeeza nti naffe ajja kukola ki? Ajja tusitula. Mukama abawa omukisa. Thank you.